tukomyewo nate wano ku Luganda Radio Podcast. Mtesitesi era omutontomi wa mwenga bulijjo Martin Moganzi wendi nnyo okuba tusaaka katabo kaffe kano aka Bazibumbira akatuwandiikibwa omwami Cran Makalinda. So tuyingidde omutwe wano oguddako ogugamba nti amandaazi gamuzaalira Leenya. Omutwe gwaffe guli guwedde eteefe etuusa mugenyi twalabanga Bazibumbira asobodde okweddaabulula, asobodde okugenda mu private ate ayongere okukakkalabya emisomo, ate nga ne kaawonaawo asazeewo ateekemu amaanyi okulaba nga omuto asobola okumalako emisomo. Kaakati Bazibumbira taggwako bizibu, ate katulabe biki ebitambula mu mutwe guno. Amandaazi gamuzaalira Leenya. Zolaga omulungi tezirwa, bwe lutyo n'olunaku omusomesa lwe yalonda okutwalirako abaana ku kibuga terwalwa ne lutuuka. Ekiro ekyakeesa olunaku olwo Bazibumbira teyakomba ku mpeke ya tulo, yasula olugendo lumusala. Eddakiika ezimu yazimalanga ku kwegomba akeezi akaali kayise mu kadirisa ke nga kemumulira ku bukunta bwe. Ate ekiseera ekirala era nandigambye nti olw'enkya okumanya nno ng'omusajja olugendo lwamukyeta yatandika n'okufumiitiriza motoka gye baali bajja okugenderamu. Okuva ku matunda ga ppamba ag'omwaka guli ogwayita, Bazibumbira yali talinnyanga mu motoka nate. Ebirowoozo bwe byavanga ku motoka ne bidda ku bifo mwe baali bajja okuyita. Baali bajja kuyita Jagala ewa kojjaawe. Yafuuyirira kanwe basange nga waggule atere akubire ku bakizibu ebe jambo era n'okubasaaliza. Ebya kojjaawe ng'abitadde ku bbali yatandika okufumiitiriza ebifo bye yali awuliddeko ng'abakulu banyumya. Gamba nga Namirembe eri ekkanisa Lutikko, Erubaga eri Bwana Mukulu, Ekibuli ew'Abasiraamu. Eno yonna yamalirira okutuukayo era yayagala n'okugendako n'ewandegeya taata we gye yagamba nti gyagula ennyama namusava. Ne ku Bukusop n'ewa Kabangala era yayagala n'okutuukako e Nakasero. Naye ate eno yagiranga n'atyayo nti ssebo ndwakusangayo luzingu n'embwa yalwo ne litaputa lwesiwulira. Yali akyalombojja ebifo by'anaakyalira, kitaawe n'amuyita nti gwano omulenzi akulungutana mu bikunta tonneebaka? Ko ye nti mu bikunta mulimu ebinnuma era ddala byalimu, olaba bimugaana okwebaka. Kitaawe yaddamu kumuvuma nti baakugamba nti ebikunta tobyanika, olulala olisula ne ku musalambwa. Awo enkoko we yakookolimira nti kokkoliroko. Omulenzi enkoko yamujja ku muguwa era yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi. Wuuyo emmanju ne bensani atere yanaabe mu maaso, naye aba akomyawo ebensani ati kwekwekoona ne yeerindiggula eri ekigo. Ne bensani gye yagwa yalayira bulayizi. Kitaawe kwe kumuboggolera nti omwana anaatugaana okwebaka abadde ki? Nkukube? Bakugambye nti ku kibuga onoogendayo kiro? Ye wano bulijjo nga bwe nkuyita okugenda okulima tojja mutwe wansi. Olaba gakyala? Kaakati sikugaana okugenda. Kale nno ate ddaawo weemalike. Omulenzi yalaba biri bityo. Ko ye nti siibisobole. Kakokola tondeka nnyuma. Ekiwummulo mu ffumbiro eyali eggoolu lye
anti omumanyi eyeeterekera. Mufumbiro nayo kata azizzeeyo emisango, anti bwe yaggulawo oluggi lw'effumbiro enkoko zonna zaalowooza nti obudde bukedde era kata zonna zifulume, ate n'oluggi lw'emmanju w'enju ennene yaleka taluggaddeewo. Abakulu yabalekera nsiri zokka ng'adda mu ffumbiro, naye aba akyasalasala mu ggolu bye yagenda okuwulira ebweru ng'emisinde dduddudduddu. Ko ye nti wano wafiira muloge, kwe kudduka ne yeekweka mu kisibo ky'embuzi. Yagenda okuwulira ng'omukubi w'emisinde ayita nti, abeeno! Bazibumbira yali yakuutirwa dda obuteyanjuliza kuyitaba, si kulwa ng'ayitaba ebyokoola. Ku luno yateekamu ennyongeza, yamalirira ddala omukka okutuusa oli eyali ayise lwe yaddamu okuyita emirundi emirala ng'ena miramba, era yamala kwetonda nti nze gundi ne Bazibumbira. Yagenda okwekkaanya nga ddala eddoboozi lyeryo eryamu n'ebyekwaso. Byekwaso yali omu ku bayizi b'omu ssomero lya Bazibumbira, era yali nfiira bulago ya Bazibumbira. Abaana ab'oku ssomero Byekwaso baali bamukazaako erinnya eddala nga bamuyita pikipiki, mbu kubanga nga tatema misinde n'ogoberera, ate nga kirenzi kinene kimpi era nga kyatutuggira. Naye owange omukaba baamulaba nti tajja busera, bwe kamwokya nti kantuuse wenjagala. Ne Bazibumbira bwe yeetegereza eddoboozi lya munne, kwe kukukunuka gye yali yeekwese, n'ajja ng'alinnyalinnya enkoko ezaali zitolotooma, n'atandika okwekangabiriza nti, Abaganda mwali olumanyo, kati yotegedde otya nti ndi wano? Yenze nali simanyi nga na wano omanyiiwo. Naaba ggwe mu ngalo tuwoome. Ate kyotolaba kyekiriwa. Komonne nti ate kunaaba kutya? Nze nva kukwata kuki? Zitukula. Nkuletedde n'amawulire amalungi. Kooli nti otyo. Pikipiki ng'olwo adda mu kunyumiza munne nga bwe yagenze ewa ssengaawe n'amusanga ng'anoga entula, n'amwaniriza n'amwalirira. Naye Bazibumbira yalaba tayinza kumugumiikiriza olw'amaddu, kwe kulya munne ekimuli nti, leka naawe tuuka ku nsonga. Gwe tawulira bulijjo omusomesa bw'atugamba, beat the head of the nail. Omanyi nga Bazibumbira tayagala kukosa kitalo butalo, naye munne yamukaliramu naye nti, sumulula gw'osuna. Okugenda okumala okusumulula ng'amaze okutegeeza munne nga ssenga bwe yamuwaddeyo siringi 5 ez'okukyakaza. Bazibumbira gaamulema okusanyukirako munne, ate yadda mu kukubiira nsingo nti, maama, mwe abalina bassenga mmwe mwesiimye. Ko Byekwaso nti, ndaba ebyange bye bibyo anti omuliraano. Abalenzi baagenda okumala okulya nga n'obudde butandise okuvaako eddiba nga bessa mu ddene. Bazibumbira ne kitaawe teyamugambako nti tugenze. Omusomesa yali abakuutidde nti ataakeere wakulekebwa, era munnange akagendo akabazitoowerera nga bulijjo ku luno baakalya bumere. Okumanya nga baali bakalu, baakolanga emirimu ebiri nga walukuku. Eno adduka, eno yeetakula. Ne bano abaana baapirimpya ngeno bwe bateesa ebyokugula mu kibuga. Bazibumbira ye ng'afiira ku mberenge zino zinairooni, naye nga ye pikipiki asibira ku mandaazi. Okugenda okutuuka ku ssomero ng'abaana bonna bagguse dda, era nga obuwoowo obuli awo bujjula kwasa bantu nnyindo. N'abo abatalina sabbuuni awunya buloosa nga Lux ne Sandalite aloga ebisiiwa
gamba nga Bazibumbira nga beesiize eddimi eyali abasigadde ne mu maaso. Mu kugolola Bazibumbira ye yabanywamu akendo anti mu sseruwale ye mwalimu obukindo 8 mulamba, mwalimu n'obwekiika. Nga loole yaabwe tennasimbula, omukulu w'essomero eyali ananidde mu mpale ye eya kasimenti, essaati eya bbululu ng'asibye n'ettaayi ey'ebimuli era ne ku mugongo asuddeko ekizibawo ekyeru, yasuulayo abalenzi obugambo. Yababuulirira engeri gye basaana okusalamu enguudo era n'abalabula obutayesaamirira nga babadde balabye ebyejinga. Yabakuutira obutabulaŋŋana nga batuuse mu kibuga era n'asembyayo n'obugambo bwe obwa bulijjo nti bwe munaaba abalenzi abalungi munaatuweesa ekitiibwa. Kwe kubalagira okulinnya, naye yagobera minnya mu ssubi. Amangu ago nga yingini etokota, ng'emmotoka yonna efuna obulamu obujja wuuwi nga yejjawo. Ab'oku kyalo baagirabako kiwenge, wabula mpozi okulaba olufu lw'enfuufu lwokka lwe yabalekera. Olwo abalenzi baali bambuka ekibuga era ng'essanyu eribaliko likirako ery'omwoki wa gonja, oba kyali kinyegenyege oba ki nange saategeera, naye okugenda okwejjuukiriza nga Bazibumbira atandise okulya mu ndago. Weewaawo musajja wattu ekikere kyali kyamusamba dda omumiro, naye anti ow'ennyimba mbi yatandikira ku olwo olwali oluganzi. Akanyonyi akatono, banne nga baddamu nti kalina munywanyi waako. Akataata kalina munywanyi waako. Ak'omusomesa kalina munywanyi waako. Aka pikipiki enseko ne zibayitamu. Okwo banne kwe baaleetera n'endala ng'eno bwe bakuba ne mu ngalo era ogwe wamma nga lwogooma. Ekyasooka okwasaamiriza abaana bano lwe luguudo olukubeko sementi, era baatandika okwesiimuula enfuufu. Emmotoka ze baalaba okwo zaali kesedde, ate nno eza buli ngeri: zikafuba, zikifudu, zimuserebende, zikapyata, zirugogoma. Leero naamenya ki? Ate waayitangawo omuntu ali ku pikipiki ng'abaana bakuba olwogoolo nti woo muno wuuli akuleka. Bwe baasembereranga kibuga beeyongera okulaba ebyamagero n'ebyemoola. Okusooka baalaba abasajja abaweese amasawo ga kasooli omufumbe ne lumonde ku magaali. Bo kwe kubuuza omusomesa waabwe nti oyo kasooli bamutwalawa? Ko omusomesa nti kumutunda. Pikipiki kwe kuddamu nti ne kasooli omubisi bamugula, ffe waffe tutunda mberenge. Loole yabasiza ddala ku kisaawe, kyokka abantu abaali awo nga bateevuunya nga buuka ate nga bambadde okwegwegerera. Era eyo abaana gye baalabira n'omuyindi asibye ettaayi. Bazibumbira amala atemye ku banne nti oyo omuyindi amanyi oluzungu. Ko banne nti otegeereddeko ki? Ye kwe kubagamba nti mwe temulaba asibye ettaayi. Ekisaawe
abalenzi kyabawuniikiriza ne kyakwogera n'abula. Kyokka emizannyo tegyabanyumira kubanga tebaafuna mukisa kugiraba bulungi olw'akasedde k'abantu. Era pikipiki yalaba guli gutyo kwe kutemya ku munne nti kira tugende twegulireyo ak'okuzza eri omumwa owange olubuto kyoto. Lutyabira enku yakoowa. Baateesa okugendako ew'omusiiri gwe baali bamaze okuwulirako nti mu kufumba amandaazi tamanyiiyo munne. Kyokka ye Bazibumbira yasooka kutya nti tuyinza okugenda nga tetubulidde musomesa waffe ko pikipiki nti muganda wange newankubadde abasomesa be balina amaaso anaatulaba atya kasita tunaayanguwako kukomawo. Ate baalwa baabo besizza bweru batandise okubuuza ew'omusiiri. Ko bali bwe baabuuza nti musiiri ki abasiiri bangi? Bazibumbira yagenda atolotooma nti nze nali ngamba nti ku kibuga teri basiru, ayinza batya obutamanya musiiri atunda amandaazi? Ekyomukisa waaliwo akaana akato ke kaabalagirira, era okuva awo tebaabula. Baagenda okulaba nga ku kiwandiiko hotel kwe baakuba amaaso nga bayingira. Ekiyumba kyali kya birebe, ate ng'ebirebe byonna biweeneena era byava dda ku miti kwe byali bikubiddwa n'emisumaali. Buli kawewo akaafuwetanga ng'ebirebe bino bizina buzinyi era ng'eno bwe bikubagana. Ebisenge by'ekiyumba kino byalabika nti edda byali birabye ku mulembe, era nga bw'oba okanudde amaaso ennyo ng'oyinza okulaba nti edda ebisenge bino byali bikubiddwako kooka. Abalenzi tebaalinda kubayita. Bwe baayingira baasangamu embaawo bbiri, lumu erudda n'erudda w'ekimeeza ekikadde. Ekimeeza kino kyali kikutteko olububi lwa sukaali era nga kyonna kizengereddwa ensowera. Bwe baayingira ensowera zino ezaali zisirikiridde nga ziringa eziri ku kewamala ne zibuuka nga bwe ziŋŋooŋa, nga ziringa ezeebuuza omukambwe Namigo oyo azitambadde. Ku kimeeza okwo kwaliko ebisowaani bibiri ebyali ebigongobavu. Abalenzi baategeera nti tebabuze. Baali batuuse ew'omusiiri anti n'akawoowo akaali kava emmanju akagira kubaasa nnyindo. Kyokka awo emiryango tewaali kanyego. Bazibumbira yalaba tewali kanyego, kwe kwekoloza anti omumanyi omukoloze tafa njala. Era olwali okukolola omusiiri n'ava emmanju gye yali ng'ayoza essowaani, era yajja asangula engalo ze ku kiwale kye. Lwakukolola naye Bazibumbira si ye yalina obuyinza okulagiriza ebintu. Omusiiri olwajja nga pikipiki atandika kusunda byakulya, abalenzi nga batandika kwekola gwa walugabi. Essowaani yajjula n'ebooga, naye okutemya n'okuzibula nga nkalu. Pikipiki kwe kubuuza munne nti okyayagala? Ko Bazibumbira nti ate nze nnyinza okukkuta amandaazi. Agula yakoowa nga beeyongera, era essowaani endala musera n'endala essowaani ennungi 5. Bwe baazibuusaawo kwe kusaba eggiraasi y'amazzi. Omusiri ge yaleetera mu bukopo obutaliiko na mikonda era obwali bukutte ekko ku migo. Lwamala okunywa, Bazibumbira kwe kwebejjagala nti bya. Awo n'ajjukira munne n'amwebaza nti yogabudde ssebo. Munne yali atandise okwekwatakwata ng'alinga aliko kyanoonya. Mpozi olw'obutayagala kulaba mu nsawo ya munne, Bazibumbira
ye yali asaza amagezi okutunula ebbali okutuusa nga munne lw'anaamala okusasula. Naye kyamubuukako bwe yawulira nga munne ennukuta aziva wakati. Koye nti kiki? Pikipiki ng'eno agezaako kwegumya yagamba munne nti ogira oleka ggwe. Awo kwe kweyongera okunoonya mu nsawo ze. Yanoonya mu kasawo ke ak'omu maaso n'emabega okutuusa ne kukuzifuulira ddala. Bazibumbira mu ngeri ye eya bulijjo kwe kwagala okumuyamba n'amujjukiza nti oba wazitadde mu ssaati. Naye namo tezaalimu. Ogwo nno kwe gubadde omutwe gwaffe guno eno ogwa amandaazi gamuzaalira Leenya ekitundu ekisooka. Omutwe guno muwanvu muuko era nga bulijjo omutwe we gubeera muwanvu tugutemamuuko ebitundu. So kino kye kitundu kyaffe ekisoose mu mutwe guno amandaazi gamuzaalira Leenya. Tujja kukomawo n'ekitundu ekyokubiri ekya amandaazi gamuzaalira Leenya. Naye Bazibumbira taggwako obuto okwegamba obuto bubeeramu embereju oba ebizibu bingi. Kadde ku makya wenna wetegese osanyuse bw'obeera nga wakulira Uganda obanga mwegyo emyaka gya 9 mu ziizo 8 7 ondowooza emboozi eno osobola okuba bulungi nnyo obufaananyi nga tukyagenda okulambula ku baasi ku ziiroole. Simanyi mugenze kuyimba ku ziiroole n'ebyabeerangawo. Kwegamba nze kinzizizaayo kuba nzijukira nga bwe nali omuto twagendanga okulambula mu zino zi baasi za kabandole. Naye ng'olwo olunaku teweebaka obeera musanyufu. Nga tosobola na kufuna tulongo ogamba oba banandeka oba obudde bugenze oba bukedde kutunulako n'ebweru olaba oba obudde bwakedde oba tebunnaba kukya. So ye embeera. Naye ate obuzibu bwe bujjidde nti olugendo baalugenzeeko bulungi naye bwe batuuse eyo pikipiki sente taziraba kyokka bamaze okulya amandaazi amayitirivu. So tugenda okutandikira mu kitundu ekiddawo tulabe bigwerawa amandaazi tugawona tutya. Awe tujja okukoma olwaleero mwebale nnyo okuwuliriza Luganda Radio Podcast nga bulijjo Martin Moganzi. Ate tuddiŋŋaane mu maaso awo mu kitundu ekisembayo mu mutwe guno amandaazi gamuzaalira Leenya.